Joe Konkane obulamu butambula butya obulamu tembadde bubigo bontunuliro labo otya ndawo olyoke ensinkulabe naku zino oze ku mwana alina hit omwana ali ku form Fiki Gaza everywhere banana omuli konti talina music nalabye wano interview gye wakoze nti London bwaba talina music oyinza n'okugaana promote okulinya ku stage anti era yetegeke bwansookawo era genda mmanye enduuluze zaleseewo genda zibika bwe musookawo alabi bankuba kuddugaza why are you on this kwali biki tuve ku bino banana luyimba lwa ddi last year. Yeah, but it's a training song. It's 5 songs, 5. Ayine nyimba nyingi. Nze sina ko nomunaye buzibu era nze sitera nyonze kukulwana n'abayimbi bensinga talent oba bensinga. Sitera nnyo kuyomba n'abalema. Nayo buzibu kisinzira omulema yantakinza atya. Omwana oyo namutegekako. Abamu bagamba nti nze mulina kenugu simulina ku nnugu. Kubanga nze ndi nafuka promoter. Ndi muyimbi naye ya graduatinga nga bwe nalaba babajjo nti business bagizanyira mu bajonona nenjiyingira kakati ndi bivulo promoter ntegeka akavumbeera ne night zange zitegeka buli lwa kusatu musajja oyo namutegeka netukiriziganya era ne kuluna kulunyo olwokusatu ne mukubira essimu sawa nyezo okumacha netwogera nti afiki tugenda kola nera ne mungano mugamba kati akasente konka kutereko konna obo n'okasangawo tuleme katematema nti atokatematema blood nja kasangawo konze kale saa mukaga manve wakamukubira nti fiki yejere nkube simu tebagikwata mukazi nga yamala agikwata ngambo manyi mukubire ku WhatsApp kubanga nze simu yagindekedde ne mukubira ku WhatsApp call netwogera bulungi nnyo ne mugamba blood tukulinze performance ya saa 7 kitundu byenda ulire byali nansana ku Texas era ne mugamba namuzigisayo ne sente zange weziri nti yomuzi weziri jangu tuyimbe chigwa nga mulinda saa 7 zituuka nga zidakika nga na mukubira amasimu tebagakwata munonya nkubira abatambula nabo nga muntu mulala nkubira ngamba anti kati omuyimbi yebase nga bangamba bali kabangamba anti omuyimbi yagambye sente ze mwateseza muongere mu sente mwawulidde awo mwafunye nnyo abantu bangi mukoze sente ki abantu baboze which is okay ne mugamba ikaloma kyengendo kola engeri obudde buno gye bugenze singa yangambye edda ne kati saaze nawe nsaasira ne wandibadde nkyusa muyimbi sina ngeri gye nkikola kalifa ne weegayirira Fiki Gaza ya kuba ndi business ki mani nti jangu oyimbe tata jangu oyimbe bafaani buwe bali bakulinze nabaligambye ojja era ne bajja olomwongera sente ne mwogera ne mwegamba kale ku sente zetesiza kambongeremu ameka asatu ne bagana mbaka kambongeremu ameka atano ne bazidiimula ne bagamba twagala zino ne bagamba omanye ekyo kiganye kati we nakkiriza ne mbagamba kale ze mwagala ngenda ziba wa mujje ne bagamba kati twagala ziteeka ku mobile money soko ziteke ko tusimbule ne mbagamba saawe eno bandange mobile money ndajijjawo zigenda mu saa 9 kati ndabo budde bugenda tebakutula ne ngambo wayi kaneggalire ki show nenjigala nga promoter jukira ndi muyimbi era nenjigala abantu ne bagamba otya ne muwolereza no muwolereza nti munange bafani omuyimbi afunyemu ebimukoze eki ebimutataganyiza tujja mufuna oluki olulala eno night yaffe abayimbi ajja kujja abantu ne bakkiriza enkera saa 7 mandi ku studio afana nkubira essimu nze afande we nansana kalifu ino omusango waneeno tubalopye ne taxi bar mwakuta erinnya ly'omuyimbi ne muliranga ne mulikolamu sente nyingi nnyo era sente twagala muzimuwe Fiki Gaza nakola report ku police you used his name mumwe miliyoni y'emu n'ekitundu ne mugamba afande abasajja bo negotiate nze nabo ne bagaana jjo ebintu ne biggwa sho nenjimala bo bamanya batyo oba sente naziddiza abantu bo be baaganye okujja tebayimbye kakati bafuna batya ate naye era wamulanga n'ofuna abantu yes yakiriza wandi muwaddeyo zaki wafunye abantu yes nafunye abantu omanyi na compensating anti damage watuusa ku kifo kati ekinuma omuntu akwagalize komera bakwagaliza kufa yo kugenda okundopa ku polisi olete sente ze ezaki ezokulanga Fiki Gaza omuyimbi aliko naye okola abantu ne bajja nze nalemeddwako musasule namugambye ojje ku kivulu ne kimulema so abayimbi kuno kino kyo kyakuyiga katono nnyo tugenda kudda before you conclude on the matter because you are still going to escalate it a bit Khalifa ba promoter bavuddeyo ng'okyali ku kya